atuwaniriza mwena abatukwana emikono gyaffe na flash ekya Uganda olunaku olwaleero twebaza omukama atwadde obulamu atwebaza omukama nti tukyali balamu lunaku olwaleero lwatenda ate lwanjawulo nnyo omukyalo ono watuguddeko atusanze eno maka gaffe ngaffe bana flashlight Channel Uganda ng'ayina obubaka bw'ayagala tumutuusize eri mukwano gwe sek yamutuusaako ebirungi byenjagala ensi ebirabe nyabo tukwaniriza alisebo amanya gange lwaki okunoonyeza n'okusanga mwanya muno tekiyita ekyangu ne tuli bangu musangibwa naye si buli mukutu tekutuusa surprise oba okwebaza eri abantu baffe naye mukutu buno nabubuulirizaako nnayibaŋŋamba butuusa obubaka obulungi butereevu ku bantu baffe watali kwekugiraagira obimanyi munange nokwekulonda omukutu gwamwe guno kakati ekirungi maama osinzidde biki ebyo byosinziddeko ojja webaza omukulu ono Sheikh bingi nnyo nze ne Sheikh tuvudde wala bingi byensobola bagamba nesobola bagamba naye nga biyitirivu nze gwolaba mbadde Bulaaya okunyirira mpola mbadde Bulaaya bingi nagenda kusoma nga nkoye enkokola za wano mu mirimu mu families nembikoowa nenwana nenkoowa naye mu kugenda nali ngenze nga ntegeezezaako Sheikh era twakola ki twalwanako bye tulwana mu kulwana ne tulwana ekintu ekyange ekyokutambula ngende nyongere ku mpapula zange mu mirimu gyange ngenze kusoma eyo yonna sijja kugira nnyo yeyo gye nafunira mu kusoma mu kubeerayo kwonna mwe nafunira omwami ebyo byonna nno birungi kati byonna nze nina omwami si munnauganda kati byonna bye birungi byenzize tuli naye wano lwakuba temujja mmulabako naye nga waali nga mwakolamu kati nno muna ebyo ebirungi Seeka bye yankolera n'ebimu tabimanyi kubanga simubuuliranga era byonna njayambi nnyonnyole mbibabuulireko mwenna tugendera ogenda muka surprise surprise male mbabuulira omwami bye yankolera naye mbimubuulira ebimu byonna ebimu oluusi oyinza n'obutabimalayo naye nga bingi kuba nze nyimiridde ku Seeka oyo ebyange byonna sisobola kulimba okay kale engabe tuli ku lugendo mama nga tututuuka wa Seeka nga tetutuuka tunatera otuuka mugumeemu katini tunatera otuuka wa Seeka kyalo munnange era mulina okumperekerako gwe mulimu gwammwe kale era abatulaba tunatera okutuuka wa Seeka tulabe Seeka ono gwe bawaana oba ebyamakula byakoledde abantu bifaanana bitya ate neyafaanana atya ensi naye emulabeko kale tuli mu kututambula tugenda tunatera okutuuka ewa Seeka tugende tunatera okutuuka tunatera era driver kendezaamu mpolampola awo maaso awo geeti eyo enzirugavu eyo kale tutuuse awo maama tutambuza akagendo naye mwebale kumperekera mwebale nnyo mwebalire ddala gende tutambuziza mu kitundu bannange tutuuse ewa Seeka wa Seeka weewano Seeka yakolamu ebintu byemu ebiri katukonkone batugulire gyali Seeka gyali agamba alinayo abagenyi eno mama tutuuse ewa Hajji wa Seeka Seeka nga nsanyusa okulaba
Bannange nsanyuse nnyo. Kale Seeka. Seeka haga ng'okuba y'amaanyi nnyo. Bannange. Seeka nsanyuse nnyo okulaba Seeka. Je nzize. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kale Seeka tuyingire. Kale Seeka. Twebale emirimu tugikola nkumyaka surprise ze bakwano bange nga nabategeka twetegeka nakomawo Seeka munange ebigere bino nawe nakubira kisimu nekugamba nja kujja nkulabe ebintu byonna byonkoledde mbifunye byonna mbituuseeko ebirungi byonna n'okulwanako olwanye ne Katonda tukwatirako era essaawa eno nzize kwebaza ebigere bino nina eddakiika ntono nnyo kubanga omwami nakomyewo naye omwami waali wano era tunaafuna obudde soose nzize nzekka olunaku njafuna olunaku tukubire nkusange wenaakusanga omwami akubuuzeeko era akwebaze kuba ebyange bya lwatu Seeka byetuyiseemu bingi byonna byetubadde tusobola kwogerera ku ssimu byetubadde tusobola okwogera byonna ebyobutuuze nagenda okusoma n'ensoma ebipapula n'enzifuna n'emulimu n'enfunayo eri obuzibu bwonna bwe bumanya bwe nafuna sisita wange okutwala bba wange oweene e Kampala gwe nali ninamu abaana ababiri byonna twabikolako munnange byonna kulwanako na Katonda tukwatirako kakati byonna tuyiseemu akantu kaali kagize nno kagaanyi akantu k'obutuuze ng'omukyala w'omwami agaanye okwawukana naye agaanye osayininga akantu ako ne katukwata nnyo ebbanga lyonna awona mu covid divorce kati ate gavumenti twali tulina okujja mu covid nga atanaba nga maliriza okusoma covid nga atanaba tujje n'omwami eno embaga bibeere eno byonna ate nga twetaaga n'ebipapula eri omukyala n'agaana era we nakubira n'osomera edduwa buli kimu byonna byokola obuyinza bwa Katonda n'amaanyi goono byonna munange nenkola ki omukyala nakkiriza n'asayininga era oli olwamala osayininga bwati divorce ffe ne tufumbiriganwa nenfuna ebipapula bwe bujulizi nno munange bwenzize kitegedde munange Seeka ebyo byonna Allah yabikola munange nsoma busomi wano dduwa Allah ye n'ateeka mu baraka amina kati nno byebigere bino nga nzize kwebaza bwe nafunye bakwano bange nga mbabuuliramu na Seeka wange maze naye ebbanga njagala kukola ki kugenda kukola ki kumwebaza kaakati ne baŋŋamba tujja kuwerekera baraka Allahu fiikum abantu abasinga tebeebaza naye bw'oba ozze okwebaza weebalinga okujja kumwebaza kubanga wonna bikajjala nti osiimye munaye tolya kyamuno n'okitoma kubanga byonna byendiko mbi bulungi Seeka omwami bw'ali awo tubeera ntinda twagula maka malamba byetukoze gyebiri bingi otolina budde nandibadde nkulambuza oli omwami namuvaako taata w'abaana abakulu ng'era bwe kyali era we yategeka era wagamba kansome edduwa Allah kyanasalawo kyekijja okgenda mu maaso nemulekera mu sisita wange simanyi kye baliko naye nze kyemanyi nti abaanange bali bulungi era mbalabirira mbawa buli kimu ate taata waaba abaagala nnyo era nga wewaŋŋamba tata bajja kuba abafiirako yenno kaakati ebigere bino bizze kwebaza Seeka sirina bingi nnyo byakuwa kubanga ate era n'ebingi biggwayo naye ekisinga obulungi muntu kulaga nti asiimyeko ekyo kyewakola ne Allah nga ataddemu omukisa ate nalengamba kansitukera ebigere byange neneebaze Hajji n'akatono ke naaba nfunyeeyo akatinitini Seeka nsaba obisiime nsaba osiime akomyewo wendi era ebintu tugenda bikwasaganya bulungi nnyo kenakomyewo olaba luli tubaddenga ku masimu nekusumbuwa nogamba lindako saawa 8 gwakiro kataate kanjire mala ofuna buzunsaale kusomera edduwa 9 mekka kumaca kati olaba ebyo byonna tubiyiseemu ndi wano tuli bulungi Seeka sinza kulimba ninamu nettu
wafunamu nettu Allah wabuyinza Allah wabuyinza munnange byebyo nno bigere bino ebindeese okugamba ebintu ebyo n'okuweera obujulizi n'okwebaza Katonda kikulu nnyo ekyo ky'okwebaza Katonda kubanga Allah byonna byonna yabikola ffe tusoma busomiddwa Allah byonna byonna yayanukula n'akolera sokoleke seeka nkulabyeko katono nakulabako katono akira alagiriza kulabyeko katono ngenda kufuna olunaku era nja kukubira nja lutegeka nkuleetera omwami sirina bingi byenguze kuleetera sirina ne byendeese wabula mbadde sibyetegekedde kibadde kinsinga obukulu kujja ondabe twogeremu nkwebaze nabano bakwano bange batwale ku bubaka obwo abantu abasinga beebaliza eno baliza obutategeera nti nno abantu basiima oba ebintu byakola naye nga seeka eno ebbaasa yiyo nsanyuse nnyo okukulaba webale nnyo webalire ddala seeka munaye nayo byokoze bingi awo kirabika nti nno wasiima kyenakola ebbaasa yiyo gireese kati abaana bajja ku mmotoka kabalete obuntu bwenjizegize obutono seeka ojja kunsonyiwa engeri gye mbadde mu bundi nga wakatuuka e Uganda kati mbadde ebintu seetegese wabula ndeeseeyo buntu butono ogenda okukola ki akatono kazira mu liiso oleese tewali katono katikati ngende vaasa nti ntono si ntono katono okusinziira ku bintu byonkoledde akantu ako katono naye tusabe Allah buli kimu akituuse nga bwe tukyetaaga byo bigenda kutereera buli kimu Allah yakikola barakallahu fiikum seeka webale nnyo webalire ddala banaye baana bange muleete ebintu awo tudduke seeka obudde mbadde na butono mbadde njagala tutuule twogere nga tulina okwogera ebintu bingi bye tubyempisemu bingi Bulaaya bingi nnyo nga tulina obinyumya naye ngenda funa obudde era nja kutegeeza olunaku olumpe wonootugamba okusanga tugenda okusanga tukole ne ku shopping esingako awo seeka bannange leeta wano mwana wange tuteekawo seeka butonotono nkola ntize ekisaawo nenamba nemekugirawo bannange okoze ngenda nakuhabira leeta nkwase wano seeka leeta mukise teeta n'ebirala Allahu akbar munnange mwangolaaatugende seeka munnange byebyo seeka Bashir munnange gwosinga okukola omulimu okoze seeka bibyo bino byonna seeka Bashir ze byonkoledde Allah yabamanya kyabakuwa kubanga ndaba bino byonna bitono barakallahu fiikum seeka bannange barakallahu fiikum seeka mwana wange okoledde ddala munnange webale nnyo byonna webalire ddala barakallahu seeka Bashir omuzindalo gugwo nguleese musengako irimu abantu babenga bawulira barakallahu fiikum TV gugwo mpola seeka teka wansi seeka mpola seeka tekubarakala seeka munnange ebyo bitono byensobodde seeka si bitono webale nnyo webalire ddala kale munnange byonna ebirala nga bwe nkugambye nja kudda mbadde mu kupapa mbadde mu bwangu kati seeka nga bwe nakugambye obudde nina butono nga tenesaagala kolena buddeko bugwi kati ngenda tegeka olunaku era nja kukubira akasimu kuleetera omwami tukole ne ku shopping esingakawo mbadde mu bwangu nnyo ng'omutima gunnumiriza kutuuka nga ninga alina ebbanja okuteebaza muddu wa Allah Sheikh Bashir webale nnyo webalire nnyo ddala taata webale nnyo mukama nkuwa omusa kati njagala kusiibula kankuweyo ku dduwa Allah
agere ngenda kukuwayo kutuwa seeka kapite mu bwangu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana amin. Butuddamuti amina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ay Allah, omwana omuwala ono muwe obulungi, mwongere amugazirize gwe byonna Allah gw'obikola. Fe okusaba tusaba naye gw'oyanukula. Allah tukusaba okkirize. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Webale nnyo baaba muwala banda kwata ku bintu so ekiri ay Allah, omwana omuwala ono ku bintu bino byandeetedde nkusaba Allah omwongere asobole okuleeta ebirala, mwongere omugaziyirize. Allah bw'ogaziyiriza abaddu bo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Obanda birabonna kale sebo mirembe nnyo tujja kuwuliziganya sebo kale seeka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan